Bannakibiina NUP bakonde ku kitebe kyabwe Makerere Kavulo kwetaka ku mukolo gw'okusonda ssente zigenda okubayambako mu biseera eby'okunoonya akalulu aka 2026 akakubye koodi okusinziira ku sandisi w'ekibiina David Lubongoya. Ssente ezisondibwa zigenda kukola emirimu omuli okuba t-shirt zinayambalwa okusasulira abagenda okwesimbawo nga kwotadde n'okunoonya akalulu kampeyini zinatandikira okutuuka bwe zinaggwa nga beetaaga ssente ziri eyo mu buwumbi. Paper flags, manifesto zaffe, billboards President w'ekibiina NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye abantu bonna baziba bakwasiza ku nsonga yonna okutuuka we bali kati. Bitukola byonna tebyetaaga ssente, naye kukana akasente ke tulina ekyamazima tukyetaagayo ku ssente, era ne bakkiriziganya naffe, ffenna ne tukkiriziganya tukola ki kati nno bakadde baffe baganda baffe bebigere bino bye mulaba bituleese. Kyagulanyi ategese nga batadde wakakiiko agenda okukuliramu okusonda ssente zo ng'akulira omubaka wa Nakawesite Engineer Edward Nsubuga bali mu ezo era nga yeegwanyiza ekyowalodi mmeeya bwa Kampala. Akakiiko ako kagenda kulemberwa Honorable Engineer bali mu ezo Ronald Nsubuga. Bali mu zalambudde engeri gye bagenda okusonda mu ssente zino ng'anaasinga okuwa ssente agenda kufuna certificate. Anaaba afunye certificate staff 4 ajja kuba awaddeyo $5,000,000 paka ku $9,000,000. Olwo bannakibiina batandise okuwaayo ssente nga abasinga obwedda batandikira mu bukadde 10 okudda waggulu. Olunaku olwaleero nkoze contribution yange ya $5,000,000. Todde obukadde 5 olwa bannalubaga nayizibwako 10 ku 10 tunoonye ssente tubeezeewo ekibiina kyaffe. Omu ku basizi osanyusa bannakibiina ye Munakatemba Kapere nga yeemye $10,000 nga kuza asuddeko $1,000. Nkudde $10,000 naye ku $10,000 ngenda kutwalako $1,000 ogwo esigadde ddagyeeta mpolampola. Olunaku olwo tetusonda busonzi ssente za kinyumo, tetusonda kiyoba, tusonda ssente ezisinga okuba ez'omugaso. Ebiwe biruddwa nga munnakibiina kya DP Dr. Lume Bayiga yeesoze ekibiina kya PFF olwaleero. Kino kisaanidde Lord Mayor Salengira Sulukwago ng'abuulira bannamawulire mu lukugana lwatuziza nga kino bwe kigenda okwongera okugumiza ekibiina kyabwe. Basanyufu nnyo nnyini ddala olw'okukwatagana ne Dr. Lume Bayiga ono. Agamba nti bakyasuubira banyafuzi bangi okubegattako okutambulira mu kalulu aka 2026. Twali ku Africana nga tusayininga memorandum of understanding n'aba aunt, twabannyonnyola nti enteekateeka ez'okukwatira wamu ffenna forces of change zigenda mu maaso. Ekibiina kya Democratic Party mwembadde kyakyukakyuka. Abaali bwe twali tusuubira okubeera abalwanyi bawanika emikono. Bano balambuludde ne kutambiruka waabwe ateekeddwa olunaku olw'enkya. So olunaku lw'enkya omulimu ogusooka ye Honorable Wafula Ogutu okuyitira mu abo abaawandiisa ekibiina akawonvu n'akagga butya bwe byatambula. David Tamale ne Shamshad Lalije bakusakedde eggulu eno lwa Bukedde TV.